Kale kusabira Musa okukiriza owekitiibwa President Kyagulanyi. Ebiro bino byogendamu ebyakalulu ebyokulonda Katonda akukole. Obunkenke bweyongedde mu State House oluvannyuma lwa His Excellency Robert Kyagulanyi okubeera nga asobola okukonvinsinga ba religious leaders bonna mu Uganda okubeera nga ssaawa zino bonna abamukkiririza mu kugamba mawulire gasanyu eri abanankyukakyukira eno video making sure nti nomugisharinga naye nga tetunagendayo yongera okujjukisa jimpereka like bwe bumaze subscribing wegatteko mukutu gwaffe guno olunaku olwaliro nga bwe nkugambye bapasitors bonna mu Uganda bakisazeewo ne bagamba omuntu omu yekka gwe bagenda okubeera nga bakubira oba gwe bagenda okubeera nga banoonyeza akalulu oyo omuntu ye His Excellency Robert Kyagulanyi. President Museveni ebyaddala mu kyakozeeko ebyaddala kimala era wanoonyi wennyini wenjagala mbabuulize mwe ku kyakye zammwe eyo pasita wammwe oba bapasita bammwe bawagira sayidi ki ogenda kubutubuulira mu comment section naye nga amazima geegeo His Excellency Robert Kyagulanyi obunkenge abutadde ku State House. Video yino soko girabireko. Kale kusabira Musa okukkiriza owekitiibwa President Kyagulanyi. Ebiro bino byogendamu ebyakalulu ebyokulonda Katonda akukole bulungi. Katonda amaaso gasiiga omuzigo abantu bagalabe nga gasaanidde okubeera president. Kusabira Musa okukkiriza ebigere byo Katonda biteekeko omukisa gy'onoolaga ng'onoofuna acceptance. Ate era nkusabidde mu biro bye tugendamu ebyakalulu Uganda yonna, district zonna, ebibuga byonna, ebizinga byonna bikulabira eddala. Era Katonda akuteekeko omwoyo mutukuvu oleke by'atayagala akole bye by'oyagala. Era nsaba obukuumi obuva wa Katonda bukubeereko. Onooyingiranga ennyumba yo n'omukisa onoofulumanga n'omukisa. Kale n'omukisa gwa Katonda Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu bukukuume, bukubeereko, bukuwe obuwanguzi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Mutukuvu. Every generation God raises new leaders. Era njagala message eno etuuke ku baweereza abamu nga Pastor Bugingo. Wababulira enjiri abulira sayidi emu. Basabo ne bannyabo njagala okubategeeza with no single grain of doubt. Katonda buli mulembe ateekako abakulembeze baagwo. Ne Bayibuli egamba laba omulembe gugenda omukadde naye omupya gukola ki? Hallelujah! Shout amen! Kuola kironda maliriza. Kabaka yatandika akola bulungi. Ekiseera kyatuuka n'ava ku biragiro bya Mukama. Katonda yamutuma abeeko by'akola Kabaka gwembuulirako ne bimulema. We yalemererwa Katonda n'atuma Dawudi n'amugamba gwagenda okuddira Sawulo mu bigere. Amiina. Biki Katonda bye yamulagira okukola? Katonda yali alagidde Kabaka Sawulo ajja abantu mu bwavu. Ekyokubiri yali amugambye ajjawo kye tuyita income inequality. Where the rich are very rich and the poor are very poor. Kabaka we byamulema Katonda n'ayimusa omulembe omuki? Buli omu Katonda gw'awadde ofiisi wuliriza. Katonda nga nze natidde n'okutya. Bebekulu agamba nti mwabawagira omuntu oli obugalubindi bw'alina bwe China yayina oligino. Kyokka oligino we amaze mu nju y'emyaka 2 tamwambalanga nako. Wabula abantu bamaze kufokasinga ku galubiriza Bobi Wine n'azijjayo n'agamba nti nange bulijjo nziina zimaze emyaka 2 mu nnyumba ate zino oligino. Zinawuliriza obusiru obuli fresh. Omanyi bano abasajja bakulu. Era tubawa ekitiibwa. Mu kubawa ekitiibwa tuba tulina okuwuliza buli statements ze bavaamu zibeere nga za kisajja kikulu. Naye man ku myaka 5 mu emeka avayo olaga galubindi. Bobi Wine tavangayo ku flexing about his goggles. Never. Abantu be badiscoveringa ne banyonyola uniqueness yazo. Kandi Bebekulu lwaki gwe tuzampala oba tubanga zanjawulo nnyo nti Bobi Wine yakopa. But you stuck in denial. Ogenda kwa n'omusajja mpaka lw'olifa Bebekulu. Singa Bobi Wine yali alogwa singa yagwa n'eddalo ali ku street. Niye mugeza ali strategic. Ate mwetabafaako bwe bamuwala nasijja kubalimba. That's why mujja kufa pressure. Kati man kyogamba galubiri jozi kuluma. But let's be honest. You sound like a boy at 55 years.
Omanyi waliwo omuntu, you can be a man at 24 years and still be a boy at 55. So Bebe Cool, you sound like a boy though you're 55 years and above. That's embarrassing, man. You gotta win. I mean, tuli bubude wa campaign deep in the campaign period. Oyina kugera ku bintu bya kisajja kikulu oba ku nze ondabukidde obani Bebe Cool tuwagira na Museveni. Bebe Cool tuwagira Museveni akuyambako kutuukiriza mission ze za kuwala na Bobi Wine. Yaza singa bale kisoboka wali na kumwesi. Baganda bange ku mulundi guno tuyina omukisa ate nga guyinza okuba gwe gusembayo. Njagala bategeeza tituyina omukisa ogutaasa eggwanga lyaffe oludijja mu batujju abaali wamba. Zizenga mbagamba tiguno guyinza okuba omulundi ogusembayo okulonda president mu Uganda kubanga Museveni ne Mao baagala kukyusa constitution president abeere nga talondebwa abantu nga ba MP be bamulonda. Nono ensonga eyo kino kye tuliko kye tuyita protest vote si kya bulijjo. Tuli mu lutalo yaffe okugijja ku bantu abatufuula abaddu mu nsi yaffe era nga tulina kikola kati. Tuli wano ku kizinga ebuvuma naye bwe mba mwetegereza batandika mpola mpola. Museveni nga yakajja basooka kubba sente za cash nga bazivungisa. Ekyo bwe kyamala ne badda ku birime byaffe bagenda babitwala mpola. Bamba ne bamutwala n'afuuka w'abalondemu. Taaba ne bamutwala n'afuuka w'abalondemu. Vanira bamutwala yafuuka w'abalondemu. Ebusoga ebikaado byonna byonna babitwala kati byabagwira. Bwe baavaawo abewaffe Buganda baali balowooza nti bo babataliza mwalabye nti ne mwanyi bazitutte. Kati baganda bange mwe muli balunnyanja nganze nze mpangalira busaabala ebiseera ebisinga era ebizibu bye mulina ku nnyanja bannayuganda bonna bye balina batandika mpola mpola ne bawutwala ennuuni ne bagamba ennuuni kaakati temukyaziinako buyinza ne badda ku byennyanja kati ennyanja yonna temugiinako buyinza. Ennyanja bagiwamba abaana baffe bangi babadimye mu nnyanja babasse abalala amaato bagawambye agala bagatemyetemye bannaffe babasibye abalala bonna bonna kati bayavuwala bagwa. Naye nga envuba embi bo kennyini be bagikola kati okuvuba ku nnyanja eyatuweebwa Katonda bajjajja ne bajjajjaffe be twagisikirako kaakati bo baava gye bavudde ne bajja ne bawamba ennyanja. Nalaba noono omukazi ow'amagye ng'ali wano akubye raale first of all nga kikola mu bumenyi bw'amateeka kuba abasirikale tebalina kuyingira mu byabufuzi naye nga batiisatiisa bwe mutalonde Museveni tebagenda kuddamu bakkiriza kuvuba. Kaakati olunaku lwaleero bazze wano kubanga bazuukuse bamanyi mwe mulina obuyinza babalimbalima nti katubaleke muvubemu kubanga bamanyi ekiseera ky'okulonda kituuse. Bassebo ne bannyabo nzize nga mbagamba era njagala okuddamu kibagamba nti we mumalira okunonda executive order number 1 order esooka egenda kuba yakugoba abasirikale ku nnyanja bonna. Ate tekigenda komaawo kubanga n'ebikolobero bwakoze bingi era namwe mbadde mubiraba. Buli muntu atulugunyiziddwa ku nnyanja, buli mukozi w'ekikolobera kikoze kuno ku nnyanja ayina kyanukulira mu mbuga z'amateeka. Manyi nti bangi babagobye ku mataka gammwe, bangi babasengudde ku mataka gammwe. Ne bwe baleeta pulojekiti y'ebinazi mwenga abantu bannansangwa tebayambye.